Abaluumi essula 6 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale tunaayogera tutya? Tunyiikirenga okukola obubi ekisa kyeyongerenga? Nedda n'akatono. Abaafa ku kibi tunaabeeranga tutya abalamu mu kyo nate? Temumanyi nti ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu era twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe? Bwe twabatizibwa twaziikibwa wamu naye nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obujja. Kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kufa kwe, era tuligattibwa wamu naye mu kuzuukira kwe. Tumanyi nti omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke guzuukizibwe, tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Kubanga afudde abatakyafugibwa kibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo, era tukkiriza nga tulibeera balamu wamu naye. Tumanyi nga Kristo bwe yamala okuzuukizibwa mu bafu takyafa nate, okufa tekukyamufuga. Kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi gumu, naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe ogufa, ne mugondera okwegomba kwagwo. Temuwangayo bitundu byammwe eri ekibi okubikozesa obutali butuukirivu, naye mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abaava mu bafu, n'ebitundu byammwe okubeeranga eby'okukozesa obutuukirivu eri Katonda. Kubanga ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gabafuga wabula ekisa. Kale tukole tutya? Tukolenga ekibi kubanga amateeka si ge gatufuga wabula ekisa? Nedda n'akatono. Temumanyi nga gwe mwewa okuba abaddu, muba baddu b'oyo gwe muwulira, oba ab'ekibi okuleeta okufa, oba ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? Naye Katonda yeebazibwe, kubanga mmwe abali abaddu b'ekibi mwawulira n'omutima gwammwe gwonna ebyo ebiri mu njigiriza gye mwaweebwa. Kale bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, mwafuuka abaddu b'obutuukirivu. Njogera mu buntu olw'obunafu bw'omubiri gwammwe, kubanga bwe mwawangayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obugwagwa n'eri obujeemu okujeemanga, bwe mutyo kaakano muwengayo ebitundu byammwe okuba abaddu eri obutuukirivu okutukuzibwanga. Kubanga bwe mwabanga abaddu b'ekibi, mwabanga baddembe eri obutuukirivu. Kale bibala ki bye mwalina mu biro biri eby'ebigambo ebikwasa ensonyi kaakano? Kubanga enkomerero yaabyo kufa. Naye kaakano bwe mwaweebwa eddembe okuva mu kibi, ne mufuuka abaddu ba Katonda, mulina ebibala byammwe olw'okutukuzibwa, n'enkomerero bulamu obutaggwaawo. Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo eky'obuwe ekya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe.